nziza kwakubira nduulu eri Minister Balaam ku mbeera gye mpitamu kati nina okutiisibwa kutya abantu bankubira amasimu abamu ne bajja ewaka ngangamba omusango oba togugjeeyo ogenda kulaba ogenda kukiraba byonna ensonga zijjeeyo musajja mute katukuwe kino katukuwe sente bingi te n'ekyokulala ne Honorable Nsereko naye yavuddeyo nantiisatiisa ekyasinze okumalamu amaanyi bino ebirala byonna mbadde wa Kampala. Honorable Nsereko Haji ate mulowooza Hajjati Zuula taddukidde wa Honorable Minister Balaam ebintu byakaayedda. Hajjati Zuula addukidde wa Minister Balaam. Nkusaba likinga video eno bwentyo kankongereyo n'akatambi ako. Senga nze mulonzi bwe yagambye nti babadde bakuzanyisa abalala bafulufiga naye nze ngenda kukulaga kikyendi. Kati neneebuuza Haji tantuukirirangako yandibadde agamba bagende bandetera omukazi oyo nze nandidduse emisinde kubanga bwe buyambi bwe mbadde nsaba bulijjo abantu abakulu ab'ekitiibwa okuyingira mu nsonga ng'ezo bwe yandivudde ekigwa nanga yandibadde annoonya mugende mundetera oyo omukazi nandibadde nziruka misinde okujja ewa Honorable nange nemukola ki nemunnyonnyola ye naafuna bwalaba ensonga naye ate n'atakola ki wadde alina sayidi eyiye naye teyanditiisizza ate nze. Haji Nsereko kye nabadde nsuubira okuba nga agenda kukola ng'omuntu omuyirivu ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa ali mu kifo ekifaanana bwe kityo nandibadde ngamba nti kajje akwate nze akwate n'omwana wange tugende ku airport akebere ddala omwana ono bye baŋŋamba nti yatambula n'agenda mu nsi gundi ddala yali atambuddeko. Ekyokulala bye baŋŋamba nti Hajjati alina endagamuntu bbiri ddala bituufu okitegeera nina endagamuntu emu nze nagazeetinga okukyusa endagamuntu yange ebipapula byange mbirina kitegeera ebintu byonna mbirina. Kati Haji simanyi kiki kya we yavudde okwogera ebintu ng'ebyo kitegeera sirina ndagamuntu bbiri nina endagamuntu emu nakyusa nensoyaringa Uganda Gazette endagaano gye nina eri mu mateeka. Si Hajjati Zuula yekka yayogedde wabula ne looya we ayina obubaka bw'atuwadde kankuwa akatambi naye likinga video eno naawe atanaba ku subscribinga nkusaba obeere nga osubscribinga ku ssaawa eno yennyini nnyini. Era nga ndi looya wa Hajjati era ngayimirira naye okumuwa kyonna kyonna ekyetaagisa amagezi gonna gali ligo ageetaagisa mu nsonga ze zonna zino ezikwata ku musango guno olwaleero. Kyenjagala okwogerako olwaleero njagala kiweereza abo abagenda mu maaso nga batiisatiisa boogera ebitakwatagana biri ne biri. Ffe balooya tetulwanira ku street tulwanira mu kooti naye naawulira nga waliwo kyeyandyagadde okumanya oba kyeyemulugunyaako tumusaba ateekeyo omusango. N'ekirala kyenjagala okwogerako be bantu abasalimbira mu maka ga Hajjati mbadde mbasaba bakikomye bunnambiro kuba inaina anaakwatibwa ng'ali eyo tujja mutwala mu mateeka. Bonna aboogera ebitakwatagana kaabe taata w'abaana ayogera nti byonna nga byayogerera eyo emabbali tebikwatagana aveeyo mu lujjudde mu mateeka kooti we ziri open abyogere. Bonna anaayogera ekitakwatagana nga kikontana ne guno omusango amanye nti omusango gwayogerako guli mu kooti era aba amenye etteeka okugwogerako. Eyo yena anaagwogerako ng'ali eyo emabbali tujja kumuleeta mu mateeka ffe kubanga byayogera biri byonoona omusango guno. Kyembadde nsaba abantu bonna bamanyi nti criminal justice system ya Uganda eri so tight era ejja kukola omulimu gwayo ku nkomerero kooti ew'ensala yaayo. So mbadde nsaba abantu bonna tulinde ekinaava mu kooti. Omusango guli mu kooti kirungi. Amanya nze ngoli hakimu. Poliisi yavuddeyo bulungi ne bagamba buli alina obujulizi bye mwogera omwana simanyi ani simanyi bino Hajjati omwana yatambula yagenda simanyi Mexico simanyi yabuyitawa buli alina obujulizi poliisi yavuddeyo bulungi ne bagamba babutwalewa ku poliisi bawongere kuki obujulizi bwe balina.
kyembadde nsaba bano aboogera omukazi ali bw'ati omukazi yes butereevu okyali kujjika media gwatanaba kulayikinga vidiyo eno nkusaba obeere nga ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini naawe omupya eyakatwegattako nga tosubscribinganga oba naawe omukadde ng'obadde otugoberera naye ng'obadde tosubscribinganga nkusaba osubscribinge ku ssaawa eno yennyini. Nsonga za Hajjati Zuula zikyakutte wansi ne waggulu, zikutte zikwegamba Hajjati zimutambuza obufofofo, zimuzeeno zimuzeeri, ensonga zikutte wansi ne waggulu. Naye nga bino byonna bivudde ku buzibu bw'abantu abali mu kubeera nga ate munnange bawolereza Haji be baleetedde Hajjati pressure okubeera nga ate anoonyayo amaanyi amalala, okubeera nga anoonyayo ku bantu abalala, era ensonga mpaka azitutte wa Honorable Minister Balaam gwe tusuubira nti amwanukudde era akatambi ngenda kubeera nga nkakuzanyirawo maaso. Nkulaze wali Hajjati Zuula ne looya we kakati ne Minister Honorable Balaam naye amwanukudde era akatambi ngenda kubeera nga kenzizaako mu maaso awo, naye ng'ensonga za Hajjati Zuula zikutte wansi ne waggulu. Addukidde wa Honorable Balaam okubeera nga asobola okuba nga ayongera okuba nga afuna obwenkanya. Ku bimu tutte nga bw'owulidde ye mukulu Honorable Muhammad Nsereko ng'ono yavaayo n'ayogera nti ensonga za Zuula ne Haji Ali kaziyingiddemu kati awo bujja bagidde. Jjukira Honorable Muhammad Nsereko yavaayo naye yeerangirira ku balooya abagenda okubeera nga bawoza omusango guno gwa Hajjati Zuula ne Haji Ali, era ng'agenda kuba adifendinga Haji Ali era nga mbalooya yakulembeddemu, naye alina ebigambo kale bye yayogeramu kaawo nga ali kugamba Hajjati Zuula ye yakirabanga Honorable Muhammad Nsereko yalinga mutiisatiisa era nga ze zimu ku nsonga ezimusitudde okumutwala ewa Balaam abeeko nno munnange n'ebyakola kini byamugamba kaakati nno. Era kitegeerekese Hajjati wuuyo ayogedde nti waliwo n'abantu abali mu kumutiisatiisa nti guno omusango akole ki, agugjeyo oba aguveemu. Waliwo n'abali mu kumutiisatiisa, bamutiisatiisa okumutemula. Waliwo abajja nga baagala mbuumuwa ssente babeeko n'ebintu bye bamugabira omusango agugjeyo. So nga z'ensonga ezimu ku zimusitudde okubeera nga agenda ewa Honorable Minister Balaam abeere nga ate agezaako okwongera okuba nga anoonya obwenkanya. Naye ng'omusango gwo gukyamutambuza gumuzeeno gumuzeeri okusobola okulaba nga ate munnange afuna obwenkanya, era nga ffenna kye tusabirira Nisha afune obwenkanya. Bw'aba Haji eyamukwata, Haji akwatibwe, asibibwe oba aweebwe ekibonerezo ekijja mu musango ogwo gwe yakola ki, gwe yakola. Naye bw'aba nga si ye yamukwata, tusaba Hajjati abonerezebwe olw'okwonoona erinnya lya Haji. Kwegamba mu byonna tusaba justice, tusaba bwenkanya eri omwana Nisha. Kale kankwongera akatambi ka Minister wa Balaam ng'ayogera ku nsonga zino, kuba babadde mu ofiisi ye. Omukyalo ono ne looya abazze mu ofiisi ya Minister Balaam, naye ne Balaam abaanukudde. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongereyo. Okay, nsanyuse nnyo okubala naffe tusanyusa okukusanga omukyalo oyo Hajjati nga mumulabi aze ekimuleese aze kwekubira ndulu agamba afuna okutiisibwatiisibwa okuva mu baana byabufuzi n'abakulembeze b'obusiraamu ab'enjawulo n'abataka abamu nga bamugamba nti asonyiwe bbaawe. Kulo naze ne muwala abo omuwala ampitiddemu ebintu naye ensonga eziri mu kooti si kirungi nze kuba nga nzoogerako. Kujja kuba nsabira abakulembeze mwenna nga sina gwemenye linnya, kusobera oli mukulembeze oba oli RDC oba oli presidential advisor oba oli MP oba oli ani, tugoberere amateeka. Uganda ggwanga ly'amateeka. Obuvunaanyizibwa bwange okukuuma ekitiibwa ky'omwana omuto yenna tonaweza myaka 18 kasaka ketantala n'omwebakako then oba olina okuzina amazina g'enjovu oba g'enkima. So bw'okoze omusango kooti yeeramula, tuleke CID ne DPP bakole omulimu gwabwe. So omukyala naye musabye amuwadde essimu ne mugamba afuna okutiisibwatiisibwa ddemu ankubire
era ensonga ze mugambye ngenda zitegeezako IGP. Angambye n'ekirala nti bamuyise ku poliisi ye Katulo Bakibuye ng'alina endagamuntu 2 naye ate mukazi mugezi abadde n'empapula eziraga nti yalanga mu mawulire endagamuntu eyasooka nti akyusizza erinnya era n'ekifaananyi mwe kiri mu Uganda Gazette n'afuna endagamuntu ey'okubiri. So neebuuza lwaki poliisi y'Ekibuye oba DPC w'Ekibuye yalagidde abasirikale okukwata omukazi atalina musango. Tuve mu kutiisatiisa abantu, tuleme kutwalira amateeka mu ngalo. Haji waba alina omusango gwe yakola gumuvunaanyizibwe. Haji waba talina musango abanoonyereza bajja musanga nti talina musango bajja muleka. So ngambye Hajjati addemu agenda asaale n'abakulembeze b'eddiini abalala abalungi alabe kyayinza okukolera omwami we, kubanga kooti ejja kulamula naye ate yayinza okusalawo n'agamba nti kaabize mu maka ateese olw'omwami wa okuddamu obutamenya maka gaabwe. So bye mbadde njagala obategeezaako bannamawulire. Yes, buterevu naye nga gwe osuubira ensonga zino nga bw'oziraba singa bituuka mu kooti nga kooti tennalabuna Hajjati asobola okusalawo ensonga zino n'azijjayo nga Honorable Minister bw'agambye ne bazitwala mu maka ne bazitereerezeeyo kwegamba ne beetondereeyo buli omu ne yeetondera munne ne bazivaako ne bazireka bwe batyo. Gwe bw'oba otunula muno kiraba ekintu bwe kityo kisoboka. Nze ku ngeri gye ndabamu Hajjati mukazi yamaliridde, mukazi mumalirivu aleka ayagala laba mwami. Essanyu lya Hajjati Zuula liri eri kulaba mwami ng'ali mabega wa mitayimbwa, kulaba mwami ng'asasulira ekyo ye kyagamba nti yakola kye tutannaba Zuula baddala kituufu yakikola. So Honorable Minister byagamba nti bano tumaaso eyo tomanya banaatuula wansi ne babeera nga beesootinga ndabira ddala nga munnange ate tekisobokerako ddala wadde yadde n'akatono. Nno ba social media in-laws banyiivu naddala Team Haji banyiivu nnyo nga bw'okiwulira era bo bagambye nti Hajjati ne bwana Amuloopye wa Paapa Haji omusango bw'aba teyaguzza era ajja kumala akole ki? Ajja kumala ateebwe. Bamugambye ne bw'ogenda n'Amuloopye wa Paapa omala biseera bw'obanga ddala owaayiriza musajja mpozi nga byogera ge mazima awo kale kyonna ekijja naye bw'oba owaayiriza musajja ne bw'onaatuuka ewa pulezidenti amazima gajja kumala gazuuke kuba amazima gaba mazima ate nga buli omu kyasabirira Nisha kufuna justice n'abo abaamukwata kuba bamukebedde nga ddala yakwatibwa yenna eyakikola abeere nga aleetebwa mu bitabo abeere nga avunaanibwa bw'abanga Haji asavinge ebibonerezo bw'abanga Hajjati yawaayiriza Hajjati naye akomererwa ebibye nga kimaze okuzuuka nti Haji talina musango. Anyways katulinde tulabe wa gye binaggweera naye ng'olunaku lwankya lugenda kuba lunaku lwa kooti. Ndabye abantu bangi nga balina essuubi nti Haji ayinza okufuluma enkya, Haji tulinze lwankya abeere ng'afuluma enkya lwekiggwa naye nnyongera okubajjukiza nti enkya kiyinza obutasoboka kubeera nga ate munnange kiggwa olw'ensonga enkya gwe mulundi Haji ogenda okubeera nga asooka okubeera nga aleetebwa mu kooti era wano bagenda kubeera bamusomera busomezi misango gye wabula wano tewagenda kubeerawo kusaba beyiro. Kale kusaba beyiro kuyinza obeerawo naye kiyinza obutakola kiyinza obutasoboka kuba omusango Haji gwaliko musango muneneko, musango gwa naggomola, musango guyinza okutwalamuko ku kadde okubeera nga guwulirizibwa then kooti eryoka ebeere nga evaayo n'ensala yaayo eri final naye nga tebigenda kubeera byangu wadde yadde n'akatono bigenda kuba bizibuzibu naye tiimu Haji mumuteeremu essaala, tiimu Hajjati naye mumuteeremu essaala kubanga tetunnamanya ani mutuufu ani mukyamu ku bano. Enjuyi zombi mubeere nga mwesabira nga musabira abantu bammwe aba tiimu Haji musabire Haji, aba tiimu Hajjati nammwe mubeere nga musabira tiimu, mubeere nga musabira Hajjati amazima gasobole okuzuuka, amazima gasobole okuvaayo. Oyo yakola omukyamu mu kino abeere nga avunaanibwa ate omutuufu mu kino abeere nga munnange
alekebwa abeere nga alya butaala. Kale updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu wano ku mukutu ogwa Jika Media. Wabula nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wena atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Toyera kutaninga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga yengeri gyoza okulabika nga temunnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwate mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale kyoba okola kiri kimu, likinga video eno, subscribinga watanaba ku subscribinga, commenting endowooza yo butereevu wansi awo mu comment section. Bw'obanga olina kyowabulamu osobola obeerera nga okimpandiikira butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.